Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Kantwala omukisa guno okubeera nga ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba ebyengera n'emirembe Allah abisse ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kwabo bonna abamuyambako okubeera nga obusiraamu buno butambula n'abanaabutambuza okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalisaanyaawo ensi eno n'ebigirimu. Baganda bange abasiraamu, njagala obbakubiriza, njagala obbakuutira, njagala obbategeeza nti omuzadde yenna w'oli kirabo ki kye wandibadde owa omwana wo. Omuzadde wandibadde nga kirabo ki ky'oyinza okubeera nga owa omwana wo abeere nga afunamu ebirungi naawe obeere ng'oganyulwamu ebirungi kuno ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Abooluganda abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza nti yatulonda mu bangi naaba nga atufuula okuba abasiraamu. Ekyo nno kyengera ky'amaanyi. Buli mwana Adamu waali kye yandibadde asaanira buli lunaku okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'mati l-islam. Buli lunaku omusiraamu yandibadde ayogera ekyo. Oba wandibadde ogamba nti raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya ne adhkari endala. Ekyo kyengera ky'amaanyi okubeera nga gwe ku biliyoni eziri mu nsi ebiliyoni 7, naye nga ku biliyoni ez'omusanvu naawe obalibwa kubakkiriza abamanyi nti la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Kati ekyengera ekyo Allah kyakuwadde, naawe yongerezaako ku baana b'ozadde, ekyengera ekyo kireme kukuvaako. Naye tekijja kukuvaako kitya ng'abaana bano bateeseteese bulungi. Abaana tubateeketeeke bulungi, abaana tubasomese obusiraamu, abaana tubasomese eddiini. Era omuzadde yenna anaaba tasomesezza mwana we busiraamu, anaaba tasomesezza mwana we eddiini, wallahi sayandamu fi dunya wal akhira, agenda kubeera ng'afuna okwejjusa kuno ku nsi, era ajja kuba ng'afuna okwejjusa ku lunaku olw'enkomerero, ng'ate olunaku olwo okwejjusa tekugenda kubeera nga kukola ki? Okwejjusa tekugenda kubeera nga kugasa. So mbakubiriza nga mbagamba nti abaana baffe be tuzaala tubeere nga tubasomesa eddiini, tubeere nga tubayigiriza obusiraamu. N'omulembe gwe tuwangaalirako, buli maka gonna gasaanidde okubeeramu abaana nga basomye eddiini. Amaka agataabeeremu baana nga basomye eddiini, nkakasa nti bajja kufuna obuzibu era bajja kwejjusa. Abaana baffe tubateeketeeke bulungi, omwana abeerewo ng'amanyi okusaala, omwana abeerewo ng'amanyi obusiraamu bwe, omwana abeerewo ng'amanyi ekyokukola obusiraamu bulagira butya. Ku sayidi y'okwambala nteekeddwa kwambala ntya? Bazadde bange, bakadde bange nteekeddwa bayisa ntya? Nteekeddwa kweyisa ntya mu nsi muno? Ebyo byonna omwana ajja bifuna ng'ayiseeko mu masomero gaffe ag'obusiraamu agasomesa la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah. Naye bwe munaaba tekimukikoze abazadde bangi, ekintu ekyo mukisudde muguluka, ensonga eyo mugibuusa amaaso, n'osanga omuzadde ng'otutta omwana mu ssomero ly'omanyi obulungi nti lisomesa ebikontana n'eddiini yo, naye n'otoola ssente empitirivu n'owaayo omwana wo, n'omuwaayo n'agenda okubeera nga asoma ebikontana n'eddiini. Nna mukwano gwange gwe sijja kwatula linnya, naye kyatukwatako nnyo, yasomesa omwana muzimu ku universities, ne tumuwa amagezi ne tumugamba omwana wandibadde omutwala ku Islamic University in Uganda olw'okuba omusingi gw'obusiraamu okuva eno wansi tagulina. Omuzadde ne yeerema, wallahi omuzadde n'agaana. Bwe yatwala omwana mu university gye yayagala, wallahi omwana yagenda okuvaayo, mbalayira Allah, wallahi omwana yagenda okuvaayo ng'obusiraamu akoze eki?
ng'obusiraamu abuvuddemu. Omuzadde yafuna akaseera akazibu era n'essaawa y'akaakati ensonga eyo ekyamubobbya omutwe era ekyamuluma, naye ng'obuzibu bwonna bwava ku ye muzadde, kuba amagezi gamuweebwa. Twamuwabula ne tumugamba nedda wandibadde okola bwoti, ye n'anoonya standard. Manyi abasiraamu tulina obulwadde obwo nti nze enoonya standard. Wallahi teriyo standard esinga muntu kusoma kkubo erimutwala mu jjana. Teriyo standard esinga muntu kusoma busiraamu bw'eddiini ye, eddiini ya Allah. Teriyo standard esinga eyo. Naye simanyi standard gye mukola ki, mwe gye munoonya. Ne bw'onoonya standard nga ku duniya ajja kusoma ayitemu abeere bulungi, naye ng'ate ku nkomerero agenda kuwunzika ng'awunzikira fiinaari jahannama, ojja kubanga ate eyo standard tekola ki, standard eyo tekola maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naawe kijja kubeera ng'ofuna obuzibu nga wejjusa, naye nga wejjusa mu lunaku la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bikalbin salim. Emaali tegenda kugasa ng'abaana tebakola ki, tebagasa, wabula ekigasa mirimu gyo emirungi gye wakola ng'okyali kuki, ng'okyali ku nsi. So abaana baffe tubategeke, mu kubategeka kye tulina okusookerako ddala tubeere nga tubasomesa eddiini mu masomero gaffe ag'obusiraamu. Kino nkiddamu, mu masomero gaffe ag'obusiraamu. Amasomero amangi kati essaawa ya kaakati omusiraamu otwalayo omwana wo, wallahi ne bakusaba kyakifi, kyakifi n'ozisasula, naye ng'ate Allah takulagirangako kuzimba kereziya oba kanisa, kuba ye akulagira kuzimba muzigiti, n'agamba man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna. Naye abasiraamu bangi nnyo bazimbye kanisa, bazimbye kereziya, ku busente obwo bagenda bakola ki, ze bagenda bawaayo. Abasiraamu bangi amasomero ago agatali gaffe ennaku zino gakutte wansi ne waggulu mu kubeera nga amasomero gawulirwamu ebisiyaga, mwana wo n'abiyigira eyo. Si ekyo kyokka, embizzi eyitiridde mu masomero ago. Muzadde omu yatubuuza nti omwana wange asomera mu ssomero ly'Eggayaza, kuba ekyo kyamanyikibwa eggwanga lyonna, naye nga waliwo olunaku nga bo basaavinga embizzi, bali embizzi. Kati gw'obalumbye, ng'omusiraamu gw'olumbye bali, ate toyagala bali ebyabwe bakola babibe nga babikola ku mwana wo. Kati neneewunya omuzadde ono atutte omwana we n'azimba church, n'aliisa n'omwana we embizzi, amuteeseteese bulungi, era omwana oyo tagenda mukwata birenge ku lunaku lw'enkomerero, ntaata gwe wawangayo ssente n'enkola ki, n'ensoma bino bye nasoma. Abaana baffe tubateeketeeke bulungi mu bikwatagana n'eddiini. Omuzadde yenna anaaba tateeseteese mwana we, anaaba tasomesezza mwana we eddiini, mbakakasa era mbategeeza nti ajja kubanga afuna obuzibu ng'akyalina ku nsi wano. Bw'atajja kukuba omwana oyo, ekyo mukyetegekere. Omwana gw'otosomesezza ddiini, wallahi mukyetegekere, bajja bakuba, bajja kuba bamaama baabwe, bajja kutunda ebyo bye mugamba nti mubategekera, bajja bitunda byonna ng'okyalina mulamu, bajja kubatta, bajja kubawa n'obutwa mufwe. Agamba taata aluddewo okufa ate emmotoka eyo njagala, taata aluddewo okufa ate ekizimbe ekyo nkyagala. Omwana alimu eddiini, omwana ategedde obusiraamu, omwana asomye obusiraamu bwe, ebyo tasobola kubeera ng'abikola. Ne bwaba nga kale aseereddemuko katono, bw'aseerera era wallahi nkukakasa nti adda ku layini era n'akola ki, era n'atereera. Naye omwana mu mutwe gwe nga temulimu la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah, omwana nga mu mutwe gwe temulimu kwaziina, temuli swala, temuli wuzu, ajja kukuba ate obeere nga kikugwanira okubeera ng'omwana oyo akuba. Ajja kuwa obutwofwe, ajja kubeera nga akunyaga, ajja kubeera nga akola buli kikolobero kyonna kyonna omwana atali mu ddiini kyateekeddwa okubeera ng'akola ki, kyateekeddwa okubeera ng'akola. Kale mbakubiriza nti buli yenna ayagala obusiraamu, yenna ayagala Allah, yenna ayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please kekadde abaana bo gye basomereye ewalalalala eyo, gye basomereye ewalalalala eyo, kekadde obajjeyo obateeke mu masomero gaki
mu masomero g'obusiraamu ne bw'onaagagala gali. Allah atugamba lan tarda anka alyahud, tebagenda kusiima abayahudi n'abanaswala tebagenda kusiima hatta tattabia millatahum, okutuuka ng'obagoberedde okoze buli kyebakola n'okola ki ne bakikola. Naye ne bw'onaasigaza linnya ng'osigazza linnya, tosaala tokola ki naye ng'osigazza linnya, era wallahi bajja kusigala bakwekengera ngagamba oyo musiraamu oyo tetumutegeera, Muhammad oyo tetumutegeera, Kamaadi oyo tetukola ki tetumutegeera, Mustaafu oyo tetumutegeera, naye ng'ebisigadde abafaanana okugjako linnya lyokka. Era bajja kusigala bakola ki bakubuusabuusaamu, era bajja kusigala nga bakusosola, kuba wallahi basosola era batusosola. So abaana baffe tubasomese eddiini, abaana baffe tubayigirize eddiini, abaana baffe tubateeke ku mulamwa gwa la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Bwe tunaaba tetukikoze eyatwalula esiridde, ng'omuganda bwakola ki, ng'omuganda bwagamba eyatwalula esiridde. Omwana ajja kuyita ne ku malaalo go abeere nga bw'ayagala okumala ekyetaago okufuka amazzi ayinza okugafuga ku malaalo go. Amalaalo ajja gavuma nti mulaba omusajja gwe baziikaawo tategeera, yali talina magezi, yali tategeera, ayinza n'okugakuba kibooko, okiraba. So abaana baffe tubeere nga tukola ki, tubeere nga tubateekateeka, naye nga kyetutandikirako bateekateeka tubateeketeeke nakubeera nga tubasomesa eddiini. Yentanda yokka gye tuyinza okuwa abaana baffe. Ebizimbe bijja kuggwaawo, emaali ejja kuggwaawo, emmotoka zijja kuggwaawo, naye senga ozimba imaani eyo n'ogiteeka mu mutima gwe, Allah n'akusaasira obukkiriza, omwana oyo ajja kusigalawo, era ajja kuwangaala mu nsi nga mulungi, era ajja kuzuukira ku lunaku lw'enkomerero nga musanyufu, era ajja kuyingira ejjana ku lunaku olw'enkomerero ng'era muki, ng'era musanyufu. Otherwise abanaaba tebakoze ekyo, la talumanna, temulina gwe munenya yenna, mubeere nga mmwe bennyini mwenenya. Naye ekiseera embeera esinga okuba enzibu bwe kubeera nti omuntu ajja kufuna okwejjusa n'okwenenya naye nga obudde bukoze eki, obudde bumuweddeko nga tekikyasoboka, ate abaana bakufuukira omuteego, abaana bakufuukira obuzibu, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akubonereza. So mmaliriza ebigambo byange nga mbakubira omulanga abaana mubatwale mu masomero g'eddiini. Nkiddamu, maama andaba ne taata andaba ng'olina omwana gwe wakeera ku makya n'ozaala, nkukubiriza omulanga omwana omuteeke mu ssomero ery'eddiini. Inni ballagtu Allahumma fashhad, nze ntuukiriza mbajjukizza, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere mujulizi ku lunaku lw'enkomerero, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere mujulizi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.